Kabineti ya jjajja ku Burundi guno yabadde yabyewuunyo erimu ebibalo bingi. Ekisooka yagireetedde mu mbeera nga yakamala okulwa n'olutalo n'olwait honorable speaker nga yakamala omukuba n'amubetenta. Jajja speaker naye alwana naye bulwani. Badde manya azzamuze. Mu byobufuzi olwo luba lutalo. Ayinza okumera. N'akulemerera. Mu maaso eyo. Kati yalondedde cabinet nga akyali mu lutalo kuba lukyalanda. Tebanaba tuwa report. Kati olutalo olwo lwasindise obubaka eri buli mukungu wa gavumenti ali mu bifo n'alondebwa babo baminisita babeera ku probability ya kusiima kwa jjajja then babeerawo ne ba staff ba gavumenti abatakyuka be bayita ba civil servants ba public servants. Kakati olutalo luli lwaweereza obubaka eri buli muntu yenna alina akatebe kwatudde nga ka gavumenti. Olutalo lwa speaker nti jjajja mwali era amaanyi akyakola ki akyagayina okukomandinga gavumenti. Okakasa olutalo olwo balinga abalutunuza MK balinga bagamba anti nze nkuwana lisisi yange nabo bwe batwe babiraba. Kati MK biki byonna bibulira omwo overall asigala yani ye jjajja. Kati bwe yamaze okukuba olutalo olwo n'alulinnya ku nfeete byadayagala ne biteekebwa mu nkola. Sipiika gwe yadayagala n'ajja n'alayira, palamenti n'erayira, gavumenti n'ebanga eri constituted. Kati the next day n'afulumya lisiti yaki ya cabinet. Ekitabaddeewo practice ebadde nti jjajja abadde nga akandalirizaamu n'alinda okufulumya lisiti ya cabinet era wakati mu kukandalirizaawo wakati w'ewiikisi 2 ku 3 waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso. Obunkenke bubeera ekisooka lobbying efuuka lobbying. Kati ba lobbyist nabo ne balya ku ssente. Okitegedde oba onoofuna oba toofune bo bazitwala. Mulimu babulooka mu corridors of power webali awo. Nakulabye ku list. Nakulabye ku list. Muzeeyi yagambye tukuvetinge leeta empapula zo webali abo bangi. Abo jjajja yabakoze bubi nnyo tebaalidde ku ssente. Kategori ey'okubiri abasawo b'ekinnansi. Aze kubuulira politics waffe ali characterized by which doctors. Enkoko n'embuzi tebalina kye baalidde ku luno. Tebalina kye baalidde era nabo bakokolima gye bali eyo bonna. Kati oba oyagala okumanya nti point yange entuufu sooka otunulira ebigambo bya Oweekitiibwa Anita Among n'Oweekitiibwa Rebecca Alitwala Kadaga n'Oweekitiibwa Rukia Nakadamu bye bawanyisiganya biri characterized by dogo. Onsindikira eddogo ndi bubyongo onemeseza okufuga ekisanja naawe olinsindikira. Era kirowoozebwa nti n'ekifaananyi kya jjajja ne maama byabaddemu effumu. Okitegedde kati ekyo kitegeeza nti politics waffe akyatambulira mu ki eyo element togiruling out. Kakati cabinet element ey'okusatu gye disappointinze bibanaddiini. Nabo duwa misa okusaba okwenjawulo nako tebaakuteeseteese. Eyo neri yakasente akagwayo. Eyo yonna process y'aba lobbyist n'abanoonya emirimu bayitayo father reverend bishop sebo awo nawo omukyere guliibwa. Mama Seeka duwa tebakube ebitabo tebabikubira bwereere.
abo bonna bali mu kokolima akabbo kalino genda mwisi butereevu kati abo bonna bakubye emmisi okitegedde nsonga ya kulonderawo immediately ezo ensonga obadde oziwa amaaso okitegedde kakati tugenda kati ye jjajja kiyakoze n'agamba kanjisuulewo mangu okusinziira engeri gyeyasomyemu listing engeri gye yazzeemu eraga nti tewaliwo gwe bakonsultinga okugjako babinywera abamanyi nti bo balina okubeera ku lisiti mulimu babinywera nga Kahindo Tafiire oyo tomunyumiza ebyo teyetaaga lobbying binywera nga Kadaga teyetaaga ku lobbinga okwali kwegaseeko Nobert Mao olwakyaleeta ku tebo olwa MOU kati newabaawo abasambi abalala babiri from Western Uganda nabo nga tebetaaga ku lobbinga that is Jim Wes and Tumukunde naye abantu abo boyogerako baali babaddeko ku butebe benyini boyogerako abamu so toyinza gamba nti kuba jjajja alya ne prediction nti oyinza okulowooza nti teweetaaga ku lobbinga naye anti kisinziira situation ki mpozi mu kiseera situation eriwe bafevalinga jjajja yali yagoba banansiko bonna abasinga nga abajjeewo okitegedde kakati situation eriwo ng'ate abeetaagamu naddala nga si batamiivu bali soba ebintu babimanyi kati abo bapuleya ababiri Tumukunde ne Jim Wes abadde tebeetaaga ku lobbinga era bo balikiriya ku lisiti kwe bali so mweyo embeera cabinet n'agisuulawo netandika okugikubaganyako ebirowoozo kati ezo element zajjiddemu element endala gyolina obutabuusa maaso yeya PRU vis-a-vis NRM kati PRU yabaddemu mu element za mirundi ebiri okugikuba n'okugizimba byonna byalabikidde bagikubidde mu perception ebaddewo before the cabinet list okujja mu public domain ngeraga perception ebadde nti ku luno PRU yandidominatinga cabinet ebitundu 80 ku buli 100 teyawezeza 5% yendowooza ebaddewo before list egenda okufuluma nga tebaweza 5% kuba personality abetumanyi nti bano ba PRU tebaweza 5%. To make matters worse, chairman wa PRU n'ayomba nga list atemaze okufuluma eyasinze okubyonoona yagambye atya yayombye bali omusi afunye atya bali omasi leka kwepanka wona tusobola okusangayo kali kitegeeza bali omusi yamuyiseeko nga tamanyi. That is a point of weakness. Kiraga jjajja alini kiraga nti mu list tewatunuddeyo okitegedde list nawe yakubuusa ate perception yali eraga nti gwoli in charge kubanga bali omusi obadde ovumagana naye mu kifo ekyokubeera demoted ate abadde promoted okitegedde gwe mupromotinze the answer is no. Kitegeeza tolingi nawe owuliza buwuliza kyekiriko jjajja yasuze ku peegi ki so jjajja alini charge kati jjajja alini charge naye ono muganda waffe yeekubizaamu ebituli teyaliyombye yali badde awuninga okitegedde yali badde awuninga ekyo ekyakoze eki ekyafulumye nti twatudde ne jjajja oba oliawo ne maama ne anko ne tukanya bwe tutyo gavumenti ekole ki etambule n'atabeera discredited kati fe abasuusuzi b'ensonga ekyo ekituli tuba tukiraba engamba bamusaze free kick ne gunywa then okuzimba kuli luddawa kakati okuzimba kwa PRU
bamobilizers baayo ababadde mu cabinet omukulu yaba retainees n'akolamu ne promotion. Okay? Nga mwami muganda wange Balamu Barugahara yabadde promoted from a junior ministry of youth to a cabinet ministry ate ngeri very very sensitive mu public service. Eri very essential nnyo eyo ministry si yakusaaga kati yamutaddeeyo kati ate namuteekako omuntu atanayingira bya PLU. That is nammere. Kuba nammere bya PLU tanakola ki? Tanabiyingira. Ateekwa buteekwa kimukakatako. Kubanga bw'atabiyingira kitegeeza ta reading mind ya jjajja. Okitegedde? Ne jjajja gyagenda mu maaso kitegeeza talabayo. Mweye embeera. Kakati awo kiba kitegeeza nti bimukakatako okubitege. Kuba mbadde nga mulaba ng'akuba ebintu bya NUP abiyisaamu eggaali n'abasambi ba NUP. Akabonero akalaga nti tanategeera jjajja alagawa. Era nga bumanyi ba civilian bafe abaakuno. Baba tebalengera nnyo wala. Kati yazimbyemu okuzimba okwokubiri ye transfer ya General Kahindo Otafiire from Internal Affairs Ministry to Ministry of Water. General Kahindo Otafiire tewali atakimanyi nti yali against PLU. Okitegedde? Kati bamujje mu ministry emwashiatinga ne security issues ez'eggwanga ne bamuzza mu mazzi mu National Water and Sewage Corporation. Okitegedde? Kati kati abasirikale yasigaza bamukuuma bana bataano. Bana bataano. Internal Affairs abadde alina police abadde alina prison oba oliawo n'ebitongole ebikesi nga ebyo byonna basharinga ki information. Kati bamuzizza 100% mu civilian life. Ekyo abazimba oli okitegedde? Project eri eba ekola ki? Eba etambula. Kati jjajja abadde tekiniko nnyo okumutegeera oteeka okubanga kyobala nkugambye nti galubindi ziteeka okubanga zikola ki? Zikuba wala olyoka omutegeere. N'olwensonga eyo cabinet bwetyo bwe yatambudde naye ffe eri ebusoga gye tuva naawe gy'ova ffe jjajja ate yatukoze ekigambo ekitakoleka. Teri mu musajja alina magezi busoga yawadde bakyala beereere era yatuvumye ffe abasajja n'akamala bukamazi tiyatulekedde kantu. Ate omusajja w'ebusoga omumanyi naye jjajja yatufuludde eri balina okukakkana. Ebusoga gwomanyi kye yatukoze. Waliwo omusajja ategeera ebusoga wadde omulema wadde ow'abavubuka tiyatubazeemu magezi. Kakati kyeyakoze yazzemu n'amaintaininga ba chief mobilizers be mu NRM. Asookera ddala Right Honorable Rebecca oyo yamuwadde. Owokubiri Right Honorable Kasule oyo naye yabadde amu misplace nze naye kakati bamulese mu doketi yo eya communication era ndowooza mujja tambuza. Rukia Nakadama Right Honorable Honorable Namuganza Pasisi Omumbeda then Honorable wa presidency Mire Babalanda. Yes beebo buyatunudde mu busoga temuli musajja ategeera n'ogu bakyalo be batukulembedde era twetaaga men's revolution ebusoga awo. Kubanga ffe ebusoga amaanyi g'omusajja gabadde gakyawulirwa ku family level. Osanga akasajja nga kali awo kalina abakazi baako 3 mu lujja olwo mu nnyumba yawali n'ennyumba yawali nga bamaama we bali aba 3 nga tati wali akayana na munne. Mwankole kisoboka? Tekisoboka.
niwono mu Buganda tekisoboka. So amanyi gaffe yagayiyeko. If I can control 3 women within the same family, the same jurisdiction is lwaki wagulo tetubaayo okitegedde kitegeeza mu powerful. I take a decision. Naye tuyozaayoza bakadde baffe bamaama baffe abaafunye ebifo yabadde laaka yaabwe mweyo embeera. However tekiyinza kujjawo revolution yaffe ng'abasajja. twalibaddemu n'abasajja wakiri ababiri n'abakyala ne babeera abasatu ebwabwe. So cabinet bwentyo bwenjiraba ssebo omukulu bwotyo bwogiraba okutwalizawo omukulu wo omulundi guno abato babadde bangi ba youth oba abavubuka kuba kyekimu ku ebyo ebibadde bimusabwa omukulembeze w'eggwanga nga bamugamba omulundi guno twandyagadde okulaba nga abavubuka at least bakirako ku bakadde. Ekyo nakyo weekiriyo abavubuka kisooka service delivery teri determined by age of a ministry. Service delivery eri determined by policy. Okitegedde kati policy omukadde gyakola n'omuvuka asobola ogikola ki ogikola. Naye bw'otunuulira in terms of youth versus the old generation abavuka bazze bangi basinga abakadde kuba bw'obala abakadde ojja kubala Lwaitona Rebecca ojja kubala ye kennyini yekyamaani waabo General Museveni Rebecca alitwala Kadaga Ephraim Kamuntu bamulese Kahinda niyo omulala Jim ne Tumukunde abo bakadde si bakadde naye katubabalire mu bakadde abo bamusajja mukulu abo bamusajja mukulu abo babiri tubabalanga bamusajja mukulu sibe bali eri eje eguddeyo okiwulidde kakati that is it. Abasigadde average age is 60 ku average. Ku lulwo bw'oba otunuulidde cabinet eno focus olowooza eri ku kyennyo eri omukulembeze w'eggwanga? Focus eri ku kiddako ekiddako ffe tulowooza service delivery ate sirowooleza eyo. Focus eri ku transition. Transition ye focus naye obwo bubaka bukusike tosobola bulaba tebuli kungulu. Kati ekiri kungulu service delivery fighting corruption okitegedde era bw'otunulira abalabira ensonga okumpi bye bayimba naye ffe abalabira ensonga mu buziba ndaba nga obubaka obukusike buli mu transition era ali mu kusomoka jjajja asomoka kyovulaba nkugambye nti yataddemu elements bbiri okuzimba n'okola ki n'okuteekako ekigere because waliwo yatuuka ekiseera PRU ne ttiimu yaayo n'abawa space nene abagezese. Jjukira ye mu bwongo bwe tafunanga kirowoozo kiva mu bukulembeze ekyo tanakifuna naye mu kubanga takirina ate ayinamu ekirowoozo ekigamba nti bwe ndivaako bano benjagala bakole ki bakwate. Kati waliwo yagaba space ne bayingira ekisaawa ne bagusamba ne bagusambira mu birthday ne bagusamba agenda okulaba nga bali serious nga bali ki nga bali serious nagamba leka sokolindeko era ojjukira naliko wano nenkugamba nti yabakakkanya atya yabakakkanya ng'ate abakubisa ffe ab'oludda oluvuganya nakikugambako wano nti waliwo bwe yatuleka as NUP mu ekyo ekiseera tutabaale eggwanga era enfuufu ne tugifuumuula tewagiraba ekigendero kyekyo kyali kyakumulaga nti bano abayayi tunatuuka kolaki kubeŋŋanga ogirondeka okitegedde tunatuuka kolaki kubeŋŋanga n'olwensonga eyo yingira balakisi era kasa twamaliriza rawundi eyo ekyaddako kyali kimu kumuyingiza balakisi ye ffe batusitopinga ye ne bamuyingiza balakisi agaduumire
abatakirizibwa kuba nkuŋŋaana bamobilizers be ne babayingiza cabinet babalamu ne bali obufu awo mu cabinet baani ba abba baani abamu n'abasiba waliwo ono munyankole waawo mu bushenyi awo bamunywa omuvunaana bilioni 163 omumanyi bulungi ne babayoolayoola abo abamu n'abavumaavuma obufere tiimu n'agidismantolinga bwatyo naye ng'esigala tiimu ye kituufu. Then waliwo ensonga endala mu kabinenti eno era engeri gy'ogambye nti jjajja oba ekintu akituulamu akirimu akyakyagala waliwo ensonga y'abo abalina dual citizenship naye eyogeddwako ennyo nga bangi beebuuza duwen oba ddala muzeeyi ekintu kino yakikoze akiraba oba nedda netulaba omu ng'atwaliddwa ne ministry y'amaanyi kakati njala kusoma ku tteeka sinalisoma erya dual citizenship constitution yaffe erambika ki kweyo ensonga naye bwe naaba ndisomye nja kufuna position entuufu but on the political side of it akwasagala kuwa legal opinion nga si ntuufu on the political side of it judge oyo alina akakwate kanene n'abajapani betuyita abajapani that is abanyarwanda bantu be nnyo emyaka gyonna jukira abanyarwanda gwokyaza abalwanyi abanyarwanda be bakuba emundu olutalo terwalitandise nga talina batandisi kakati jeje teyerabira that historical attachment n'abantu baawo emboozi ezimu ziraga nti naye waava ojjukira obutambi bwa Milton Obote and whatever bwogera nti avaawa avaawo naye tebuli proven of course naye nga tubukootinga kakati buli wabanga agaba ebyokulya bwati ku desike ye elementi y'abajapani tagyerabira bo bamujja wala abantu bawano mu Uganda bamanyi si batazi bafiya naye si kubajja wala kubanga ne mu ssemateeka yaffe mwebali mwebali bulungi balaga nti bajja wano mu 1920 baluddewo Muganda yenyini awedde emirimu asinga n'Abaganda ekituufu nnyo kati Abanyarwanda b'ensobi gye bakola kwe kusigala nga bakyakungiriza ebyekinyarwanda okitegedde anti kyenkugamba bw'ogamba nti bakuzaala Masaka okay you move with the culture of Masaka because tewaliwo lunaku lwogenda kudda Rwanda tebagenda kuziikayo togenda zimbayo nyumba togenda naye Abanyarwanda balinamu ka element akasigala nga bakungiriza ekintu kyabwe ne bakiteeka ku board akati ate bwe tuvaayo bikubamu ebituli ate ne batulangira okubalangira ki Obunyarwanda which is not they are not also fair kufe ba indigenous ndowooza Gashumba yali mutuufu kuba yagamba nti baalikyusizza erinnya ne bafuuka abavandimwe abaawano anti ekigambo ne babeera Abanyarwanda beeri anti n'ekigambo obuvandimwe obeera n'ensi nga bagiyita Rwanda nga n'abannansi Banyarwanda ate nojja ne Uganda ng'eriyo Abanyarwanda nti abantu baba confused so bw'ogamba nti kale abazaaliddwa wano babeera abavandimwe bali babeera Abanyarwanda nti osanga kyanditambudde okusinga nga anti n'ekigambo obuvandimwe nakyo kya Lunyarwanda anti kakati kyenkugamba kati kankubuulire abaddugavu bali mu America tebaliyo batuuka n'okufuga America lwaki because they accepted nti tebalina kye basobola kudda mabega mu Africa webali weewo okiwulidde era amanya gabo galaba Gordon Brown I mean suji Bryant biki gasekitoleko tegaliiko oba ndiyame wadde mu Senegal kubanga Senegal we walinga Ruto esembayo ng'ogenzi
okiwulira so abasenego bagenda bangi so betuumira ddala ageeri b'Amerika tobazza mu ebyo naye nga of course kakarakita ak'okutrakinga bajjajjaabo kabeerawo akatinitini ne tebiina makulu because kati wooli awo weewo okitegeera kati abanyarwanda kyekibasumbuwa wano baagala bapracticinga cultures bbiri ate mu culture zaffe eza wano muluwumula agendeko eri awamu n'okunafuya balina okunafuya kw'amaanyi ng'ensi yaabwe weeri eyaki eyakabi ennyenye nnyo okusinga eno naye bwe bagamba nti muddeyo tewali asimbula kati jjajja bw'aba agaba ebyokulya tabataliza abateeka ku mwanjo maifu twakulira mu extended family nga emmere yalujjulira awo bayiwawo endagala ne bayiwako emimonde nga300 okibulidde ne mutandika kati ye maama namonitaringa table manners ne muzeeyi ani aswankula ani akola atya ani atamakinga na mutindo okiwulidde ne speed bamuterekereyoko bamama bakujukuje bebabikolanga kakati n'abanyarwanda nabo jjajja waaba agaba ebyokulya by'e Uganda tabataliza kubanga bamujja wala alina ebyafaayo bingi byamaanyi nnyo